Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Minister wa General Museveni Balam agudde mu mbi z'abaana ba Nuupu bukyanga avuma Kyagulanyi n'okubeera nga amujeregereza olwaleero wakiguddeko Nakangobi Fullfigure Agakagwaawo gakomba kyokka ate nno wetutuukidde wano eno nga mawulire ya Agakagwaawo akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi byabakama avuddeyo n'alangirira ennaku ze bagenda okusunsulamu abo abagenda okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bifo ebyenjawulo ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 omwezi ogw'omwenda lwe bagenda okusunsula era okunona empapula ez'abo abeesimbyewo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga nga tukyalindirira ebibiina ebyenjawulo okubeera nga bigaba kaadi. Awo nno wetutuuse ne byabakama avuddeyo n'alangirira ebibye. Wuuno nno Minisita Kasolo avuddeyo naye n'ategeeza nti opposition naddala Nuupu tekyalina maanyi wadde bamaze okugikuba ku ttaka abadde side zeeyo Embaale ku radio emanyikiddwa nga Signal ng'akyaziddwa mukwano gwange Ali Kato my former co-worker kakati nno bwatyo bwabyogedde nzedde ni abatuusaako ensonga zisemasonga njagala okubeera nga nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika waggulu video eno sooka ojja mpela like wekiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba nga gwe munendi gwe ogusosola ba video zaffe obeere nga osubscribinga ku mukutu ogwa Beyond the Newsroom koona mu kigambo subscribe then omala okuone wali eri mu kadde waggulu okajje mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tukuterayo ku mukutu guno. Awo wennyini njagala okujjukiza nti twakoledde omukutu omujja ogwa Deni exclusive kebera wansi mu comment section waliwo ate link gye ntaddewo ogikoonemu tuwalebuterevu ku mukutu ogwo subscribing. Njagala okubanga mbebaza nti ne ku mukutu ogwo gwennyini ogwa Deni exclusive tweyongeredde ddala okubeera nga tusubscribinga okubanga kakati tuweza abantu abawererako ddala 1,200 birambirira kwabo ate abali ku mukutu ogwa Deni exclusive. Mweyongera okubanga musubscribinga ate ensonga zonna tubenga tuzitambuliza ddala malidadi sana malidadi kabisa. Awo wennyini njagala nkusabe onzikirize nkutegeeze nti sofa 25 bebokka abakagenda maaso n'okubanga musubscribing. Mweyongere subscribinga at least mwenna balabye video eno leero musubscribing lwakiri mu wiki emu tubenga tutopinga 10 ate tutandika emirimu gibanga tugituukako obanga tugibaweereza baterevu nnyo nnyini ddala. Awo wennyini kansooke nkuwe video eno eya byabakama ng'ayanjula era ng'atwanjulira enteekateeka y'ebyokulonda. Awo wetuba tutandikira kuba bagenda kusimba ku kifo kya president. Twagamba nti bagenda kusunsulwamu ng'ennaku 23 na 24 mwezi gw'omwenda. Naye ekyo kyasigadde ekyo kikyusizza ebiseera tetubikyusizza. Naye tubagamba oba tubategeeza nti empapula zibeetaaga ogenda okufuna emikono n'amanya g'abawagizi 100 mu buli district eza Uganda eziwera 98 bali baddembe okutandika ozifuna bajja zifunira wano mu kakiiko k'ebyokulonda okutandika nga balaza ennaku 11 mwezi gw'omunaana. Ezo zote tugenda kuziteeka ku mukutu gwaffe lwa nsonga nti twagala abo abagenda kwesimba ku kifo wa president tumanye ani bammeka tulyoke tutegeeze ebitongole by'okwerinda n'abakulembeze abalala mu ggwanga nti abantu gundi ne gundi. Beyond the Newsroom gwe mukutu gwennyini kwoli ogwayewaddeyo okubanga gwe gukuwa ekyo nno ky'osinga okwetaaga okubanga omanya ensonga zisemasonga. Okusinziira ku Justice byabakama avuddeyo n'ategeeza nti
ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 lwe bagenda okusunsulamu kwabo abeesimbyewo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino. Wabula ate nga bagenda tandika okunona empapula ez'okubeera nga kuteekebwa babasayiningira oba okufuna emikono 1,000 mu buli district, at least district 9 ez'eggwanga lino okutandika n'ennaku z'omwezi 11. Era ng'asuubira exercise nejja kubeera ng'eggwa mu budde, wabula nga beetaaga okumanya nti gundi agenda kwesimbawo era aggyeyo empapula zino ng'aziggye ku kitebe kwennyini eky'akakiiko k'ebyokulonda. Ebyo bigambo bya Justice byabakama. Nennina ekibuuzo kye neebuuza. Abantu bano bwe zibanga obumu ku bukwakkulizo kwe kufuna emikono 1,000 per district, kati abantu nga Katumba oye emikono egyo baagijjawa? Kale awo katulinda abasajja bamunyagwa okufunayoko emikono 10 okuva e Pakwaki, emikono 10 okuva e Kalamojja n'ebitundu ebirala. Kakati ebyo nno nga mbitadde ku mabbali. Omanyi teri kintu kisinga kuswaza nga kuwagira NRM. Naye abantu abamu ndowooza mu buwagizi bafunye diguli mu bwewussa n'obuutta munansonyi okozesa ebigambo ebyo. Minisita wa General Museveni Balam avuddeyo n'ategeeza nti abaana abakwatibwa nga General Museveni agenda okwewandiisa baali bambadde ebitishati bya yere bya NRM nti bawagizi b'NUP baana ba NUP. Wuliriza. Bakonfirminze nti ababadde bambala sati za yero abasinga babadde ba National Unity Platform nga be babateekamu. Era babakwata abamu ne babatwala e Luzira. Kati abamu abaana ne babayo ne boogera ne bagamba ffe batutumye abeekavule. So nkubiriza ekibiina kya National Unity Platform kirekeraawo okulimba abaana ne babawo obusente bajje basiga ekifaananyi kya Museveni n'aba Museveni nti babi. Nga luli nabagamba twali e Kawempe abantu bali bambadde obukanzu nga naye mulimu buli omu ng'alina kironga 3 ez'amayinja. So ebikola by'effujjo bibadde bikolebwa nga loole nga 2 nga zonna zirimu amayinja naye ng'omuntu ateesa amayinja muki kati nga balwanagana ne poliisi gwolwana otya n'amagye agayina emmundu gayina n'emmamba gwenotandika okusuula amayinja. Era njagala okwebaza amagye mu ngeri y'enjawulo nti geeyisa bulungi kolo tegaatawaana nti gabakubemu n'amasasi bakozesa radio call ne zigoba abantu ne bava ku kkubo. So tisimanyi abo tebaali abo baali banuupu. So njagala nze okubiriza abavuka mwena abakola effujjo mulekerawo okola effujjo. Oba oyambadde oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli waki kola effujjo ng'omanyi nti bajja kukwata. Nze ate nvumirira nese kuvumirira abantu abakola effujjo kuba naabwe olw'akalulu kubanga akalulu kati aka NRM primary zaawedde naye nga tosseemu omuntu afudde bamuziise famire ye talina alabirira abaana be. So twandadde tubeera ne politics ennungi ezikiriza buli naye nina ekibuuzo. Abantu bano bwe baba bagenda okwogera waliwo ababawandiikira speech ze bakola oba bwe batulabako amatu batuyita mbuzi. Sinakindi abamu balaba amatu nga gayimiridde balowooza ezo mbwazi eziri mu kwetalira mu musiri gwa lumonde. Balam avuddeyo n'akutegeeza nti abaana bano be baakwata baali bawagizi ba NUP be bakola effujjo nga General Museveni agenda ku nominations. Era NUP ye yaplantingamu abaana bano ne babasasula ne basobola okubeera nga bakola effujjo lye baakola. Kati gwe wenna ghetto youth ali eyo jjukira ebigambo bino Robert Kyagulanyi Ssentambi yakozesa, the ghetto gladiator his excellence. Yakugamba ti bano baniga tebatwagalangako tebalitwagala. Era baniga bano batukozesa otuukiriza ebikolwa byabwe ebigendererwa byabwe ne wabula tebatwagala era tebakwagala. Kati gobeera ghetto youth ki akolagana n'abasajja abifaananyirizaako bwe batyo. Ne mugamba era ffe katugende tulye. Kakati abaana bayogera mu kamera nga babatadde mu kabangali babatwala mu kooti ne bagamba nze bannonye na waka ne bampa omutwalo ogu. Era bangi ku bo abamu bagamba namyalo eyatukuŋŋanya abalala jono gundi eyatukuŋŋanya ema abalala nti gundi batuwadde omutwalo tugende tuwerekere Museveni. Mmwe mwennyini mwava ne mugamba Bobi Wine takyalina muwagizi yadde omuvubuka n'omu mu Kampala kubanga NRM eraza amaanyi ndowooza olaba layini y'abantu abo
obutambi bwetwatandika okufuluma nga bakoze effujjo banya kuludda abantu bebabyeko obusimu babubabyeko bebabbako esente bazibye bebasambye emigere babasambye effujjo lyonna eryakolebwa ku bannayuganda kati Balamu avaayo agamba court bakoze okunoonyereza ebitongole ebyokunoonyereza nga abo bonna babadde bawagizi ba NRM. To remind you jukira nti genda osome first version ya mustard seed singa ogisobola oginoonya version yasooka etali eno giba editing noonoonya version eyo genda osome onoonyereze mu 1981-82 mu lutalo olwo nga balwana kyali kitya nti bo bennyini aba NRA bakwatanga abantu abamu ne babatta ne bagamba bajjanga katugeze gwe ne bajja mu family ne bajja mu taata ne bamutta ne bamaliriza ne bagamba kakati enkya ne bajja emisana abasajja mu abalabye abawambye ekitammwe kakati ffe mujje mutwegatteko tuwanyise tujjeko obote and they fought naye nga tactics ezo ze bakozesa bo bennyini be bazikozesanga era obiwuliranga ebigambo byabo bennyini babyogera bagamba nti twakolanga kino ne kino tuvumaganye kiri kakati mwalekayo districts zammwe ez'okuba nti nno mmwe mukola obuvuyo bwammwe mujje muvumaganye nti opposition nti nopu yalina abavubuka bangi kati bwe tunakozesa abavubuka ne tubateekamu kino ne bakola effujjo lino kijja vaayo bwe kiti ne bwe kiti. So Minister omulamba tumusuubira okubeera ng'asobola deliveringa message yali effective. Minister w'abavubuka n'abaana tusuubira minister agenda okwogera ku bavubuka eyandivuddeyo vumirira ebikolwa ebifaanana bwe bityo era n'obategeeza nti kino kye mwakola kikyamu tekinaba bwe kiti na bwe kiti ovuddeyo ogambye nti baali bannuupu lwaki abaana ba nnuupu ababa bambadde just ballets zaabwe ne uniform mubalumba ne mubakuba ne mubakola buli kimu nga tebalina nadde kavuyo n'akamu ke bakoze why because every time every day Robert Kyagulanyi Center mwabagamba we are not violent sagala violence ne bwaba agenda tambula soko babriefinga ku kitebe tokola kino tokola kiri tokola lino tetwagala fujjo muffe era akola effujjo bamudisciplininga nga bo then how they are you okujogamba nti bali ba National Unity Platform lwaki tebali mu kala zaabwe mwennyini mwatuuka ne kussa okubanga namyalo yatandika n'okukolayo t-shirt za red beefaananyirize bali musobole okubeera nga mu braminga aba National Unity Platform. Minister Balam akutegeezezza nti bwe baali ekawempe abanupu bajja n'amayinja lole nga 3 nga bazirina mu makanzu tubuulireyo ko bameka okujjako abatuuze abaali abayisiraamu nti kawempe y'abayisiraamu abaali mu makanzu gaabwe nti balina amayinja RDCs ab'enjawulo n'ebimotoka byabwe byalabika e kawempe ne mukola effujjo ne mukuba abantu emiggo mbuzaali antennas za radio naye mazima Balamu sajja yayimba n'agamba mbosaana kufa ki kikoli ate era nga nakyanjawulo for real mutuswaza kati nno ebyo nga mbitaddaawo njagala nkwongere kakati ebyo nga mbitadde ku mabbali njagala nkwongere video ya Balamu eno owulirize wulira ensonga osanga president nga Kyagulanyi wadde ebifaananyi kyabibalaga naye abeera nabo kubanga president wa Uganda atayagala bannayuganda bonna mbugo oyinza okubeera eyo ogamba ngenda kujjako Museveni zijjako president Museveni naye nga Bobi Wine asinkana Museveni ekiro era ne banyumyamu such kind of messages ezimalamu abaana amaanyi okubalaga nti abye muliko byabwerere so mugezaako okuzimba n'ozimba ekyo ebyo nno bye bigambo bya Balamu nendowooza mu baminister General Museveni bayina gwe tutasanganga mu kigambo kirina mugumba ndowooza ye Balamu Barugahara era y'omu ku betuyinza okusukasuka nti ebigambo byabwe ne tubiteeka mu dustbin nga tetukyabyongerako yadde akamu n'akeddagala. Kaakati njagala owulirize Minister Haruna Kasolo yabadde ku radio emanyikiddwa nga Sigino mu bitundu bye Mbale. Wuliriza. Bannaffe bano aba opposition twabamenyeemenyedda banafuye olw'ensonga bo bennyini nabo mu mitima gyabwe bawagira ffe kyova olaba nti bw'olaba kati nga nuupu ye yasaanyeewo era katulina kabiina kapya kanajja olw'ensonga nabo bennyini bategedde nti ekifo ky'obwa president si kibaagala kati bonna Kyagulanyi yekka yatanoonya kifo ky'ababaka ba Parliament naye abalala bonna abasigadde mu nuupu bali mu kunoonya ekifo ky'ababaka ba Parliament
gambanga Lubongoya Secretary General anoonya kwesimbawo mu Kampala ate no suwa mu Central weri ewaabwe Mwankole naye kubanga Nuupu teriyo Mwankole azikwefufutiza wano mu Kampala then Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi naye ayagala kwesimba bwaka bwa Parliament Ssenyonyi ali ku bwaka bwa Parliament muganda wa Bobi Wine chairman Nyanzi anyo bwaka bwa Parliament abantu bonna banoonya bufu kati bwa bwaka bwa Parliament kati gwalinamu plan n'obwongo obwefumiitiriza singa abantu bano badde bagala bwa president bali baddenga ate boonoona ebiseera byabwe ogenda obudde bagenda bujja butalaaga eggwanga ng'ate bagala bu constituency bwabwe so bakitegedde tekya president Museveni tulina kita ne tukivaako ekyo bwa president buli muntu anoonya akafo kabaka ka Parliament wanajja amata g'abaana be kati so kyobula tugamba kikakati baatwanguyiriza omulimu tewaliwo ttiimu yonna egenda kutambula ng'etalaaga kunoonya kalulu ka president owaabwe kubanga bonna bamudduseeko dda bagabanyi bu constituency tugenda ate ne mu constituency tuli mu balumbayo tebagenda kubuwangula olw'ensonga tebamanyi kyeddako ne bwobabuuza bubali tebamanyiiwo kyobulaba okuva lubawangula okuva lutwabawangula basigala babuzaabuza abantu president Museveni tagenda kulayira waliyo emmeeri etuuse abazungu baweereza emmeeri tagenda kulayira tagenda kumalako alayide netajja kumalako omwaka ne babeera mu ssuubi eryo ne batwalayo omusango mu kkooti ate bennyini ne bagwejjirayo ne bagamba nti aa tukutute mu kkooti y'abantu ne bamanyi bagamba ate tibagenda kwesimbawo president Museveni abba obululu tibagenda kwesimbawo kati ate bagamba tuli ku protest vote kwamba bennyini bibaliko tibabitegeera bulungi era kati obalaba osanga ekipaani nga kiriko ekigambo protest vote nuka onaategeeza ki protest vote kubanga protest vote kitegeeza omanyi bw'obuuza ekigambo nti onaategeeza ki understanding and knowledge it's optional by the way for someone to be knowledgeable oba omuntu yenna okuba n'amagezi n'okutegeera sikwabuwaze nti kuli compulsory kuba optional omuntu okutegeera si buli awulira kyawulidde nti aba akitegedde Minister Aluna Kasolo agambye nti ne Nuupu bagiwanguladde era bagikubadde bagimalawo balinze kabiina kalala kabakajja ke baba balwana nako ekibuuzo kiri nti bwe muba mwakuba Nuupu nga yagwanga tekyaliwo the question is muwaki mugimalirako obudde bungi nga mugyogerako kati omuntu eyagwa omwogerako otya ekitegeeza bw'oba olina obudde bw'omalira ku muntu oyo ng'omwogerako it means omuntu oyo yennyini akyabafuukidde ekizibu temumusuulanga era waali kati mumutya bw'ogamba nti no buli omu yeeyagaliza kafo the question is entabiro y'etteeserezo eyanjuwamu buli nsonga yeeriwa ye Parliament David Lewis Lubonga yagenda okusooka okubeera Secretary General w'ekibiina okwesimbawo nedda bw'ogamba nti musajja weri Wankole lwaki teyaddayo eri okwesimbawo simanyi noono omukyala eyawangudde juzi gwe mwawanguza wano ekiboga Munyarwanda Munyankole lwaki temwamutudde mu Western ne mumuleeta ekiboga mu Central ono gundi ono simanya yaani ono ali waneno mu Lubaga wano omuyindi akolawo ki mu Buganda nga muyindi mumutwale agenda afuga e India lwaki ali wano ate nga NRM so muleeta abamu ku mmwe ne musiiga ekifaananyi ne mulowooza nti all Ugandans are ignorant and stupid but we are not n'abali eyo mu byalo bolowooza nti abantu b'embaale tebategeera bintu bigenda mu ggwanga they are educated enough and well informed bamanyi buli ekigenda mu maaso mu ggwanga era byenyigiriza buli munnayuganda so kati Aluna Kasolo bw'obanga okyalimba abantu kweyo extent gwe nga gwe ayogera Aluna Kasolo lwaki baakukuba akalulu ne guno kire ekisajja kye tumala kuwandibadde mu Parliament ne naawe wennyini baakukuba akalulu oli ku ttaka kati oyogera ki then awutoba na moral authority eyogera ku nsonga ng'ezo kuba naawe baakukuba akalulu kankuwe Fullfigure omunulirize wano kankuwe Fulungu buli muntu
okutunde okola kugulya kubala na kuchawa nokola kufufiga na kuchawa bobera ku mazima bible ga bobera ku mazima nokasigala ko obera muwanguzi bobokoze kitufu mbutufu gwa mawulire obera muwanguzi oyine wakunyigira nemwe wala abantu bakozesa baba mbakati baiti balusi banonya likes views whatever mwana yo mwana avuma bebe ku ba mu settings era nyongero ko wale gwanga ne bafani ba bebe ku ne bana Uganda music industry no kusonywa alone kubangole agalo kuza page na mu setting ekibuzi baba ne honorable Balam tamanyi alone tenga minister abavubuka kati ali bebe cool big size music industry itaka mu sente nyingi so nze mbasabanga bana mawulire banange baganda bafitukola amawulire agataga atulekera bukyaya tulina abantu betukolera natuka mu parliament ngata kyakudika takumanya lino okiwa mukamange nenga abala wabavuma okiwa mukamange presidential advisor oyo kansala yinga ngoto runene asala yabuta kansala kakati ddala n'owulira Fullfigure has no moral authority okwogera ku media ethics. Reason being, itazisomangako tazimanyangako. Sitting in front of the camera, it doesn't mean that you're a journalist. It doesn't mean. Bogamanti ba YouTubers abamu bagala likes. I am a YouTuber, but I'm a journalist, a graduated journalist. Then what of you? Being on solo, it doesn't mean you're a journalist. Practicing a profession, it doesn't mean you're professional. You're professional. Ogudde bugwe mu professional y'abantu. Bwe tuba tukola emirimu gino tugiteeka mu professionalism. Waliwo kye tuyita media ethics, empisa ezifuga amawulire. Gy'otamanyiiko yadde yadde akatundutundu kuko. Why? Kubanga gwe wava ne mu kubeera nga byemu broadcasting nga bivudde ne mu tuziyita tutya tabloids zaava namu wabula muwe mulabo bwemuzi buli kumakya muvuma olumba buli muntu teri gwotavuma kwegamba mmwe ne mukola ebyammwe but naye naawe oli awo ogamba nti oli mugaidinga munnamawulire yagenda ku ssomero n'agasoma no wapitwoje ogamba munnamawulire yasoma amawulire nti kola bwoti ne bwoti never wabula ate ekintu ekisinza okumanyirwa mu nsi muno ye profession y'amawulire. Omwana wange tajja soma mawulire omwana wange talisoma mawulire kumanyirwa bintuntu bifaanana bwe biti. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.